بسم الله الرحمن الرحيم Mulinnya lya Allah omusaasizo w'ekisa ekyenja omusaasizo w'ekisa ekyenjawulo. إذا السماء انشقت Eggulu we liribeera nga lyeyasaamu وأذنت لربها وحقت nga ligondera ekiragiro kya mukama waalyo Allah era nga liteekeddwa. وإذا الأرض مدت Era ensi bw'eriyanjuluzibwa وألقت ما فيها وتخلت n'esuula ebigirimu byonna n'esigala nga njereere وأذنت لربها وحقت ng'egondera ekiragiro kya mukama waayo Allah ate ng'eteekeddwa. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Owange ggwe omuntu otakabana ng'okola emirimu emibi oba emirungi naye oli waakudda eri Allah era oli waakumusinkana osasulwe. فأما من أوتي كتابه بيمينه Naye oyo alikwasibwa ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo فسوف يحاسب حسابا يسيرا agenda kubalibwa olubala olwangu وينقلب إلى أهله مسرورا adde eri banne nga musanyufu nnyo. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Naye oyo aliweebwa ekitabo kye emabega w'omugongo gwe فسوف يدعو ثبورا agenda kukuba ebiwoobe ng'asaba okuzikirira ويصلى سعيرا era ayingira omuliro ogubumbujja. إنه كان في أهله مسرورا Nanti yabeeranga ku nsi mu bantu be nga musanyufu mu kujeemera Allah. إنه ظن أن لن يحور Bambi yalowoozanga nti tagenda kuzuukira. بلى إن ربه كان به بصيرا So nno nga waakuzuukira era mukama we Allah yalinga amulaba. فلا أقسم بالشفق Ndayira okumyuka kw'ebire awo nga buwungeera. والليل وما وسق Ne ndayira n'ekiro n'ebyo bye kikuŋŋaanya. والقمر إذا اتسق Era ne ndayira omwezi bwe guba gujjudde. لتركبن طبقا عن طبق Mazima mujja kukyusibwakyusibwa mu mbeera zammwe nga muva mu mbeera okudda mu ndala. فما لهم لا يؤمنون Naye babadde kyabo lwaki tebakkiriza? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Ne Qur'ani bw'eba esomerwa tebavunnama. بل الذين كفروا يكذبون Nanti abo abatakkiriza balimbisa Qur'ani. والله أعلم بما يوعون So nga Allah amanyidde ddala bye bakwesa emitima gyabwe. فبشرهم بعذاب أليم Kale bawa amawulire nti bagenda kubeera mu bibonerezo ebiruma ennyo. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Okuggyako abo abakkiriza ne bakola emirimu emirongoofu abagenda kufuna empeera etaliiko kkomo. الله أكبر الله Suratu Nshiqaq ya 84 yakira Makka era erina aya 25. Inshiqaq mwene sura kitegeeza okweyasaayasa kw'eggulu ng'akabonero akalaga nti enkomerero etuuse. Emu ku bigendera bya sura kutubuulira buti enkomerero bwegenda okuba mu kukyukakyuka kw'eggulu n'okweyasaayasaamu kwalyo wamu n'okukyuka kw'ensi. Ebyokuyiga mu sura buli omu wakufuna empeera ye okusinziira ku nzikiriza ye mu Allah n'emirimu emirongoofu gy'aba akoze oba mu kuwakanya kwe n'obuteefiirayo. Abakkiriza ku lunaku lw'enkomerero bajja kuweebwa ebitabo byabwe ku mikono gyabwe egya ddyo era basanyuke. So nga abantu abawakanya bajja kuweebwa ebitabo byabwe ku mikono gyabwe egya kkono n'emabega w'emigongo gyabwe era bakaabe bakube ebiwoobe ng'akabonero akalaga nti ba muliro. Ekyokusatu tuyiga mu sura obukulu bw'okuvunnama ku lwa Allah mu ssala oba Qur'ani esomeddwa oba okwebaza era edduwa esomebwawaawo subhaana rabbiyal a'la wallahu a'lam.